NRM basazeewo okukozesa akakisa konna okulaba nga bawandula abaana oba nominations ez'aba NUP nga babawandula mu race kuba MP. Kakati munnange Nyamutoro naye bamulangiridde nti ali unopposed. Bamulangiridde nti ali unopposed. Joel Ssenyonyi saidi ye naye nga bagezaako kubanga bapalapalanya mu ngeri yonna bajjayo obu era obutonotono obwakolebwa ku kulambika constituency gy'alina okubeeramu nga ali nominated. Yabisambaze n'agamba tebijja kusoboka ekyo munnange akasobyo katono naye Electoral Commission okusinziira ku nkola gy'ekolamu ebintu byayo sisuubira nti waliwo akantu akatono eri oludda oluvuganya. Naye munnange awo ndowooza amateeka ge gayinza okubeera nga ate gakola abasinga okubeera nga bataputa amateeka n'okwennyonnyolako oba n'okwerwanako ndowooza be bayinza okubeera nga bamalako. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Electoral Commission yamaze dde okunalifayinga candidate wa NUP nomination ye bagisazizzaamu era Fiona Nyamutoro Mukakenzo naye bamulangiridde nga unopposed. Tewerabira munnange Hillside View Apartments wali ejjanyi ku kyaki webali tuuka enamulanda kitendeka jansi ku Entebbe Road obuze ejjanyi ku kyaki gyogende kusanga Hillside View Apartments enjoyote obulungi omuli buli kimu teweetaaga kweteeka kintu kyonna. Gwe ali ku airport kuba bukubi simu nti mbuukinze nammwe emmotoka ejja kukunonaawo ate neewalala okumpimpi. Amasannyalaze kwegali tegavaako kussa ne wifi ebeerako buli kaseera. Hillside View Apartments kakati ate ne Maintenance Palace bano balina solar systems zonna. Solar systems amasannyalaze gatta emirimu ate gaslowing. Oyinza obutakitegeera oyinza okugamba kaninde gakomewo naye weetaaga backup. Kakati aba Maintenance Palace balina solar systems eziyinza okuyambako okugattawo okubridgingawo. Bano balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna ate ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okwesitoolinga wonna woobasindise mu ggwanga lyonna bakwase AKDU ekizimbe ekyo babe nga bakirabira mu byamazzi n'ebyamasannyalaze beba Maintenance Palace. Alright, kakati Nyamutoro naye kirabika ndowooza aleese method eya Anita Among kubanga bano bo ebyabwe baagala bibeere nga byakabweevu tebaagala kwonona ssente n'emu mu campaign okukozesa munnange n'okubeera nti balina influence nnene kye basalawo kye kigenda mu maaso ba kye kikolebwa naddala akakiiko k'ebyokulonda kakolera ku ntoli zaabwe. Kakati newankubadde oba olina amaanyi oba oli awo naye ate era weetaaga okubeera nga togaana bakuvuganya. Kati bino byakoleddwa bitya era kano kakodyo k'amaanyi nti gwe oyinza okuba ng'olina abakweyimirira b'otutteyo eri akakiiko k'ebyokulonda balina kubeera 10. Kakati munnanga abo bonna be babategeera kubajjukira ennamba z'essimu zibaako amannya gaabwe kati bababeera babamanyi. Akakiiko k'ebyokulonda alinayo access nti baani abaamugira ennamba zaabwe ziriwa tubakubire baliwa tubakisinkane mumwegaane. Kakati munnange Electoral Commission bwetu emaze okubeera nga esazaamu enarifyinga nomination eya Abedikan Mase Rebecca Abedikan Mase nga woman member of parliament owa Nebbi district era nga bamaze okulaba nti munnange ono teyatuukiriza bisaanyizo legal requirements for candidature ndu teyabituukiriza. Kakati okusalawo kuno commission yabitadde mu bbaluwa kuno okusalawo yakutadde mu bbaluwa gyewandise nga 13 November 2025 era nga ataddeko omukono akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama nga chairperson wa Electoral Commission oluvannyuma lw'okuwaaba petition eyafayiringiddwa mu ntandikwa y'omwezi guno okuwaaba okwateekebwayo nga bachalenginga nomination eya Abedikan mu NUP. Kakati okusinziira ku commission
nti waliwo abantu babiri okuli Ongiera Godfrey okukosa ne Bedik Jimmy. Bano bateekayo ebirayiro affidavits nga bagamba nti amanya gaabwe ne signature zaabwe bino byakolebwa oba byakozesebwa nga tebafunye lukusa, nti Abed Khan yabikozesa nga tafunye lukusa kuva gye bali, yabikozesa fraudulently, era munnange nti byakozesebwa okubeera nga signatures n'amanya gaabwe byakozesebwa okubeera nga bamwendosi nga kugamba mu kulaga nti bamwendosi nga mu nomination. Kakati munnange bana babiri bwe bati oluvannyuma baalabiseeko eri akakiiko k'ebyokulonda, era eno gye bayogeredde ne bamwegaana essekwegaana yenna nti ffe tetumuwagirangako kujja kwesimbawo, tetuwagirangako candidacy ye. Kakati munnange mu cross examination kati Ongiera n'ayongerezaako n'agamba nti nze gwe mulaba ndi muwagizi wa National Resistance Movement ndi wa NRM lukulwe, kakati tewali ngeri yonna gye nabadde nsobola kwendoosingamu candidate ate asponsoringiddwa National Unity Platform, tekisoboka, nammwe mukiraba bulabi. Nange nga byonna biraga bulazi nti abasajja babadde bamaze dde okubeera nga babatika akasente bakatadde dda mu nsawo, naye nga weebuuza nti ani oyo ayinza okubagamba nti baabano gano ge mannya gaabwe ne signature zaabwe be bano, essimu zaabwe zizino, kubanga jjukira babiwandiikako wali nabitwalira akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kalina obbakubira bakakase. Munnange Abed Khan Mercy Rebecca ne bamuyita arespondinge, era munne nga tasobola kuwa bujulizi kulaga nti ddala kituufu bano nakkaanya nabo ne bakkiriza okunsemba. Ongeira ne Bedik Jimmy. Kakati munnange ebyavuddemu ebyo commission kwe kubeera nga ekizuula nti Abed Khan talina requirement of having at least 10 registered voters for Nebi. Muganda wange for Nebi electoral district supporting her nomination. Munnange nga bwe kirambikiddwa mu section awo twati bagenda mu mateeka nga n'okusolobeza basolobeza akawaira 28 akasooka kya aka Parliamentary Elections Act kagamba nti munnange awo batolina bisaanyizo olina okuba n'abantu 10 abakusemba. Kakati munnange meeting gye baakubye nga 7 November 2025 commission ne resolvinga nti Abed Khan ali ineligible for nomination due to non-compliance with the law. Okusinziira ku mateeka munnange nkusobedde akawairo mbo Abed Khan abatayita. Kakati munnange kale munnange okusinziira ku returning officers mu kusalawo kwabwe kitegeeza nti okuminominatinga ne kubeera reversed ne bakusazaamu nti kakati awo mukyalo oli mukyala wa Kenzo kiba kitegeeza nti abeera agenda kuyitawo nga abaga nga alina okuyitawo nga ali unopposed era justice byabakama n'ayongera okubeera nga akinogaanya nti ekikola kya commission kye yakoze nti kirambikiddwa bulungi era guidingibwa strictly by the law and the evidence presented. Nari affirming nti munnange body's mandate to ensure free and fair election ekyo bakitwalira ddala nga nsonga nkulu nnyo, tewaliiwo bbo musango na gumu. Kakati munnange naye lwaki tebatwalayo ng'emikono 20 mu kifo kye-10 kubanga waakiri mwabo naye ate era mwabo bwe bagenda bwe bafunye 20 era bonna bajja bakubira bajja gawaayo kubanga gwewaayo amannyiri n'ennamba z'essimu
kiba kitegeeza nti bo bali nabo babalinako access. Kakati ate weebuuza ani alinayo access. Anita Among atudde wali abuuza baani abasemba oyo ku gundi nti nange Anita nkolera nga bwe wakola nti leka tulabe byabakama wangi nyabo baani abasemba oyo amanya gabe gali wagampe empeereza wano kopi nga bagisindika abakubirwa. Halo gwani nze mwami gundiza speaker of parliament Anita Among. Oh mama nsanyi kyokkuwuliza olina ku ssente nti ate munnange nziraba ebe mugola banze n'abantu kakati kakusindikira emmotoka obeerawa emmotoka ekunone kutwale ewa madamu gundi bwe bityo kati bamutwaleeyo muganda wange. Tumaye waliwo omuntu omu nga bw'aba akwana alina ssente mpitirivu ne kati yafa obulwadde bwamutta kati ng'ayiwa ssente awo mu muto gw'emabega awo balinnyawo awo kati agenda okuyita omukyala okuyingira omukyala alinnya ku ssente agabannange raba ate nninnya ku ssente tofaayo linnyako tofaayo linnya ssente tewali bizibu ate tuziteekewa linnyako ng'alinnyako ku ssente kakati atudde n'omugagga kakati olwo omugagga akuyise olinnye ku ssente wansi bw'oti wano we balinnya wansi ku ttebezi otudde mu mmotoka salonka awo wansi w'olinnyawo waliwo bandoozi za ssente kw'olinnye maama nnyabo kati omugagga ayogera naawe oli otya muwala tinkyendi kakati ekiki beera kamu obadde ng'oyogera ebizibu by'oyogera byonna tebimalabo ssente zino ziri wansi. Abasajja bakuyise muganda wange bali wali babala ssente babazisa buuma bakutadde wali bakuteekawo dasiti essaawa namba nga tinda kwogera obeerawo mulinde agenda okujja okuyita eri mu ofiisi ye nga ssente nti kobera oli otya nti mwe baasemba gundi lwaki muva mu NRM kibiina byodde banne yewali ssente kati tukuwe mmeka twagala bw'otuukera ogwe mwe mukyazannya n'okuzannya. Kakati eggwanga nga Uganda munnange likyali mabega nnyo kubanga ateebereza nti okunalifayinga omuntu olwa busonga bwe butyo nakyo tekikola ki tekijja. Kakati munnange ebyo byonna babikolako opposition sirabayo nti bayinza okubeera nga basalawo bwe batyo ku sayidi eya NRM. Bwe tugendako wajja oli Ssenyonyi nti kumpi oba oli awo naye bamuyiiya mu ngeri efaanaganako bwetyo babadde bamuyiiya naye ennaku ezo najja nannyonnyola lwaki abagezaako okubeera nga basaasaanya eŋŋambo nti nno baali musazaamu olw'okuba nti nno olupapula lwaba bawandiikako bubi nti constituency si yeeyo mbwe ebigambo babirivaasinga ebitegeeza ekintu ekirala ennyo. Kale munnange Ssenyonyi nannyonnyola naye nga tetunaba kubeera nga munnange ate twogera ku nsonga ya Ssenyonyi nsooka okimanye nti abamukisa transport services gye bali nnyo mudda e Kampala newankubadde nga kyenategedde nti bannabulaya bangi bayinza obutadda Kampala olw'okulonda nti bo tebajja Kampala mu mivuyo gya kulonda. Kale nti bayinza obutadda bangi nga bulijjo omwaka guno ekyo kyenategedde naye nga bw'oba munnange okomyewo e Kampala abamukisa transport services basobola okulondako ku airport n'okutambuza eggwanga lyonna. Balina emmotoka nnungi nnyo bano bali ku 074 074 ebamukisa transport services. Omusawo Dr. Waali ebirwadde biba bikuluma nga oli mulwadde leka kulinda kusoberwa kana mu kibira. Dr. Waali asobola munnange okubeera nga akuwa eddagala ennamba njigaba wano ku Uganda tulagibwerere ennamba zange ziri ku WhatsApp zonna. Kaakati munnange Joel Ssenyonyi kati yarespondinze ku legal challenge over Nakawa West Nakawa Division West nomination. Kaakati munnange nti bino biritandika bitya kubanga nga waliwo omuntu omu eyeesoma nti Joel Ssenyonyi akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bonna kalina okubasazaamu kalangirire nze nzekka nga unopposed. Abasajja baagala obwa unopposed bannange oba nakyo bakikola bakigenderedde kubanga jjukira nti already Ssenyonyi yatugamba nti Anita Among ali mu ssenta wa kintu ekyo ayagala kakasa nti aba NRM bangi nnyo tebanominatingibwa. By the way sijja kugamba nti abadde successful, abadde more than successful. Bw'obanga onoonya plan ye ekoze bangi nnyo aba nope
tebasobodde kubeera nga banominatingibwa. Abamu babaguliridde kwegamba bingi nnyo munnange ebiri awo naye nga Joel Ssenyonyi nga essaawa eno ye MP wa Nakawa West era nga ye leader of opposition mu parliament avuddeyo formally n'ayongera okubeera nga atangaaza ku nsonga eno alambuludde ku legal challenge nga kino kikoleddwa okubeera nga bachallenginga oba baagala okuba ttooki mu mateeka nti ddala okunominatingibwa kwe okwa Nakawa Division West ku kifo ekyo kwakolebwa mu butuufu okusinziira ku mpapula ze yawaayo, kubanga omuntu asobola okuwa munnange naga asayininga awo naye nga kwosayininga ku mubanja kakadde naye nga yawanditseko emitwalo 10. Kati munawe oyinza okuba nga tomanyi oba n'otafaayo n'agamba nti ye wasayininga ku mitwalo 10 tewasayininga kakadde. Kati Ssenyonyi bino byonna bisambaze claims zino zonna azirejectinze zino nga zikolebwa Ivan Bowe ono nga lawyer ate era nga parliamentary aspirant naye oba MP abwetagako nnyo. Kati ono yateekayo omusango yafayiringa petition nga ateesa kwali baddenga kuteesa nti Ssenyonyi candidacy ye oba okubeera candidate kubagenda okubeera nga bavuganya ku kifo ekyo ekya Nakawa West agamba nti kuli invalid, tekutuukiridde oluvannyuma lwa ensobi eyakolebwa mu constituency designation mu kulambika constituency gyagala okubeera nga yesimbamu. Kati munnange mu kirayiro kye yakubye nga akiteekayo November 10, 2025 Ssenyonyi agamba nti bamunominatinga mu butuufu, Electoral Commission yamunominatinga mu butuufu otali nsobi yonna October 2025 ngenda kuzumeza 22 era nti ali ku list, official list y'aba candidates eya publishingiddwa October 23, 2025. Kakati nti bano oba mu ku list eyo Electoral Commission gye ya publishinze nti bamutaddeko era ne bakirambika bulungi nnyo nti y'omu ku nominees for Nakawa Division West era nga petition eyakoleddwa Bowe gye buvuddeko mu wiiki yonga egamba nti ba candidates ababeererako ddala omuli ne Ssenyonyi bano baali babanominatinga naye nga okulambika kwa constituency gye banominatingirako teriiwo oba non-existent Nakawa West teriiyo, waliyo Nakawa Division West. Kakati mbuyo Nakawa West teriiyo, constituency teriiyo, Bowe bwate bwagamba era nga ono Bowe gwe twogerako representinga gundi Patriotic Front for Freedom Party era nga ono bwatu ngagamba nti ayagala wabeerewo okusazaamu okwa nominations ez'abalala bonna ye bamurecognizing nga yeyeka candidate kiba kitegeeza nti ayagala kusababwa unopposed, ayagala kusababwa unopposed, sitagenda ku bannange abasajja baagala ensonga eyo unopposed nti bano bonna bwe tubagira osanga ke kakodyo nti oba oli awo nga bwe nkugambye nti bino tebirukwa muntu omu byalukwa eri omukyalo oli gwe mumanyi obulungi ennyo nga yali mu ebyo byonna kubanga muganda wange. Kati Ssenyonyi mu kuddamu bw'atyo nga agamba nti nomination documents ze oba oli awo ziyinza okuba nga zaaliko ensobi nga zaarifaringa constituency nga Nakawa West naye ekyo agamba nti ako kaali kantu katono nnyo era nga bakasortinga out already. Electoral Commission yamala dda okubeera nga ekacollectinga era n'agamba nti intent ya nomination nebeera kiriya, tewali kintu kirala kyonna kiyinza kubeera nga kiremesa
era electoral commission nti yali yamaze dde okukola necessary correction to the official records. Baali bamaze dde okubeera nga bakola correction. Kakati Ssenyonyi bw'atyo nga ayita mu ttiimu ye ey'abannamateeka Nalukoola advocates and solicitors bwe bati ne beemphasizinga nti substance of the nomination rather than minor clerical errors should determine the validity of his candidacy. Era n'agamba nti munnange bo ebyaliko asaaga nti bwe bagenda mu mateeka muganda wange ekyo tekikola, era akakusobyako electoral commission yakagololagolola dda nakawa division west already bamaze dde okubeera nga munnange ku lisiti bamuteekako. Naye kwegamba okusinziira ku bino byonna kikolaga bulazi nti waliwo ekitali kituufu, naye nga abakikola bonna leka kugamba nti tebabadde successful. Akugwe batabulako kyakusuuza muganda wange, era kino kirabika baali bakyetegekera dda pulaani yaabwe nga bagyetegekera dda tugenda kubakola bwe tuti ne bwe tuti. Kale munnange byebyo anti tosobola kugenda oba kutambula mu nkuba n'ovaayo nga toliko yali n'akasuutu n'akamu oba obutayi nga tebukukubye, si kyangu nnyo. Era kati essaawa eno we tuli ku ground tali leveled ey'ebyobufuzi e Uganda, amakuli mayitirivu nnyo. Naye munnange byonna bikula Robert Kyagulanyi Ssentamu basooka tugamba ati tayiza mikono abantu bwe babakubira abamu bamwegaana, era byasooka kuba bwe bityo nga kiraga nti already baali batandikireyo waggulu. Kubanga anti baga nti ekyennyanja okuvunda kitandikira ku mutwe, kati nabano baayagala kuvunza kutandikira ku mutwe bwe batyo mpola mpola bagende nga ndopu bagibalamu amaanyi. Naye people power, our power. Revolution tedda mabega, ate teri kintu kyangu, teri kuzikiza. Protest vote nalo akuume.